Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Mujane Allah subhanahu wa ta'ala mugenda kubaamu ebyengera bisatu nga ebyengera ebyo tebiri wano mu dunia. Ebyengera ebisinga bye tugenda okuba nayo mu jjana ojja kulaba nti bifaanaganako n'ebimu ku byengera bye tubadde nabyo wano mu dunia ya Allah. Naye bino bisatu tebigenda kubaayo. Ekisookera ddala al-khuludu da'im, okuwangaala okw'olubeerera. Ono ffenna tufa. Kuba Allah atugamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut. Naye tunaatuuka ate eri mu maaso ge n'atuwa ejjana, tusaba Allah agituwe, tugenda kuba nga tetufa, tugenda kuwangaala ebbanga lyonna lyonna. Tugenda kuba n'ekyengera ekirala jiwaadi rahmani, nga tuli awo kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala wa ru'yatihi, n'okuba nti tujja kumulabako. Tusaba Allah ekyo ekyengera nakyo akituwe, kubanga nakyo kya makulu nnyo era byebimu ku bye tusinga okusaba. Abamaki abamu tebakitegeera bulungi, naye olina okusaba nnyo nti ayi Allah nkusaba nkulabeko, kubanga bwakuwa ekyengera ky'okumulaba kiba kitegeeza ejjana ebakiwa. Then ekyengera ekyokusatu mulimu dhahabu al-alam, obulumi bujja kuba bugenze, tewajja kubaawo kulumwa, tewajja kubaawo al-ahzan, okuba nti tunakuwala, wal asqam, tewajja kubaayo ndwadde, tugenda kubanga tweyagala bweyagazi. Nawe kityo ebyo tubadde tugwanidde tubeere nga tubimanya, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ejjana ne bakadde baffe ne baganda baffe n'abaana baffe. Assalamu alaikum.